n'okwetta betta abantu babatema abantu betta olwa ataddewo nkugambye mbabuulira mu abalaba teweemalaamu twagala okuwagira nze nali muwagizi wa mpira nali ngusamba n'ogusamba nenfuna restriction nti gwesonyiwa omupiira naye ate talenti zino Katonda yazituwa tuzaalibwa ne talenti zino sitaani akozesa ebintu bya Katonda kulw'obulungi bwe buli lwembanga nina emmere gyondeetera buli lunaku ngompa emmere lwogireese ng'ebikiddwako nga bulijjo ebadde emmere ebadde sowaani simbikkeko lwogireese nga mbikkeko nsobola okwekengera oba lwogireese nga bulijjo simbikkeko oba bulijjo gireeta mbikkeko kwolwo lwogireese nga simbikkeko mbaako ebibuuzo nga sinnagirya nsooka nenjetegereza bulijjo tulya bijanjaalo waka nsanzeewo nnyama nsooka nenneekengera ennyama eno evaawa njagala mbakakase nti waliwo ebintu bye tubuusa amaaso nga tulowooza nti biriwo lwa bulungi bwaffe naye nga sitaani byakozeseza okutujja abantu tebagenda mu kyaki naye bagenda mbibanda bya mupiira era oli aba ne programu ye excuse me aba ne programu ye nagamba ku Sande nebase nzukusa sawa nga 7 neŋŋenda ndaba omupiira nga teyasabye nga tasabiddeeko ddala abantu bagenda mbibanda bya firimu olunaku lumu nali ŋŋenda mu kibanda kya firimu kiinawe kiri awo kinene nakatandika okukola senior 6 njimaliza ndi muvaako awo inawe nagenda nenkolako mba ntuuka nalinga buli weekend nga ngenda nendaba firimu yange awo nga sinaddaka wa mukadde munnange olunaku lumu mba nnyingira ekibanda nguze Rolex n'akacupa ka soda nnyingira enywera omwo ndabe firimu nzijukira firimu yali erabika enyuma n'okunyuma kubanga baali bajogera njagala nnyo ebyo bya comedy nze kati mpulira omusajja ajongeramu supa tengamba kanyangwe kaba yakatandika mbangira eddoboozi nerimpita rod okola kyekyo olagawa ndowooza oba waliwo gwe bagambe mabbali firimu bizindalo bireekaana nenzira emabega nenkomawo neriŋŋamba wano woyina okubeera gw'olaba osaanidde okubeera eyo ani andi bize nentunatuna nga simulaba nenzira emabega neŋŋaaka ŋŋende naye nentuuka mu maaso neŋŋaa naye ani annemesa bayinza okuba bagamba Ronnie mulala nendyoka nteekamu giya nempappa nendyoka nnyingira mba nnyingira wano tolina kubeerawo nenziramu amagezi sadda mu firimu kati Ronnie tuyina kukola ki tetulina kunyumirwa tetulina kuwuliriza nnyimba tetulina kulaba mipiira tetulina kulaba firimu kati buli kimu olinga ngamba buli kimu kya sitaani si buli kimu nti kya sitaani naye waliwo ebintu ebisusse nga bikozesezza nnyo ti ng'emipiira egyo okimanyi nti wali owuliddeko nti ebungereza abazannyi abamu babasinza babakolamu ekkanisa tokiwulyangako kinoonyerezeeko abamu babasinza buli kintu kyonna ekijja kiriko sukaali kungulu biseera bisinga munda mubaamu kaawa abantu tebasaba abantu oyinza n'omubuuza nti Katonda omumanyi waliwo omuvubuka kale kya busiru like kiri fane yali atunyumiza nti bwe baali ku muzigo waliwo omuvubuka yali mu Lugwala ababuulizi b'enjiri bajja babuuza babuulira bamugamba omukyalo omu kyava abuuza omusajja ono sebo Yesu omumanyi sebo mbuye n'amugamba nti kukyalo kuno naakajjako simumanyi buuza kyeyamaani kati ng'oli talina yadde endowooza nti waliyo omusajja gwe bayita Yesu naye nga osobola omugamba nti Katonda gy'ali omumanyi nti Katonda gy'ali naye nga bw'omugamba nsomera bagundi mu ttiimu bweti bonna
bebimu ku bintu sitaani byataddewo oba byataddemu amaanyi okulaba nga bikwata obwongo bw'abantu. Kankubuulire, sitaani ng'anaakuwangula oba sitaani akunoonya talina kyayagaza mubiri gwo nnyo, alina kukwata mmeeme oba effumbiro ly'ebirowoozo byo. Bw'amala okukwata effumbiro, kubanga tulina effumbiro mu nda yaffe, ebirowoozo gye bifumbibwa. Sobola okubeera wano effumbiro ly'ebirowoozo byo ne likufumbira akamere akalungi, omuceere, enkoko, n'okasiika n'okukasiika, naye nga tuli wano. So sitaani kyakola kyakwata emmeeme eyo okuyita mu kulaba emizannyo egyo. Ekirala wrestling. Wrestling ali ivo nnyo nnyo nnyo. Nze mbagamba baganda bange mwenna abalaba, sibagamba bino nti olw'okuba nti oli ayinza ogamba oyo yeefulo wa mwoyo nnyo, simanya biki. No, it's okay, kambere wa mwoyo nnyo. Tuli ku bya Jezebeli byayitamu wrestling bino eby'emipiira, bintu bingi, naye music entertainment mwali. Nagamba luli nti abantu olwaleero edda twakula tetumanyi nti omukyala asobola okuba nga ayambadde kaleega ne bamuteekako ku TV ne tumulaba. Naye kati omukazi aba ayina empale. Nina we nali ndi mu maka agamu ali bakyaliddeko nga obwana butudde mu ntebe, bwana buto, naye nga bataddeko, balina TV nnene nnyo, naye nga bataddeko omukazi ayambadde akapale kamyufu bwakunamira mu vidiyo bw'ati, naye nga n'abaana bakimanyiire, tekirina buzibu. Naye nga ffe twakula tumanyi. Kati entiisa sitaani okuyita mu vidiyo zino, okutya Katonda kwatuvaamu mu mitima. Bagenda bakijja mu bantu mpola mpola. Naawe osobola okubeera ng'oli eyo naye nga tokyayinamu yadde akatya. Tuvala abatuleetedde ebintu bingi nnyo okutusula. Jezebeli waali ku nsi, Jezebeli akola okulaba ng'asuula abantu ba Katonda, asuula gwatulaba, asuula gwatuwuliriza. Jezebeli tuli naye. Ne Jezebeli yaani omusambwa ogutera okwambala ekyambalo ekyengege nga sikaati. Namulabako emirundi giweze, emirundi mingi nnyo namulaba. Naye obwakabaka bwe bwa mazzi, omusambwa ogw'omu mazzi oba n'abakyala atuula ku mazzi, oyo Jezebeli. So mwe n'abatulaba fuba okulaba nga weewala buli kantu konna Jezebeli ke yandibadde ayitamu kukwatako. Okay, Samike gemanya gange nti ne Ronnie, Unique Media ye channel wafula yali ku kamera. Tukyali nnyo emboozi yaffe tamanya nnyo ku mwoyo. Olumu byayogera mu mbeera eya bulijjo oyinza obutabitegeera. Naye waliwo nange ebyentula ne ŋŋamba, waliwo omwana omu eyaŋŋamba nti mu myaka 2-3 mu maaso tugenda tutuuka nga ababeera mu zi vidiyo z'ennyimba tebakyayambalirako ddala, because bajja bakumanyiiza mpola. Batandika kwambala bumpi, kati sima bambala sima bikini, so n'otuuka nga okweyambula okulaba omukyala eyeeyambudde tekikyakanga, kiri nomo, naye nga baba kwonoonye mentale oba oweddemu okutya mu Katonda nga kugenze. Kakati Ronnie, we nali nkyasoma nga nkyali mu ssomero, waliwo olutalo olwawalukawo mabegako. Olutalo olwo ndujjukiramu Pastor David Kiganda ye yasinga ennyo, kale njukiramu Judith Babirye. Ndi mu kuboogera because byali open. Naye ng'olutalo oluvaawa nti abayimbi aba gospel music baali bagenda ne bayimba mu bivulu, oba oli awo bye bayita ebyensi, abantu bye bayita ebyensi. So abapastors abaaliwo mu biseera ebyo abaali ku sayidi, naye nga nzijukira omu Pastor Kiganda yali agamba kirina okukoma because
si kirungi. Naye abayimbi abali bakulembeddwamu Judith Babirye, Pastor Wilson Bugembe n'abalala nga bagamba nti mu nsi eno Mukama we yali atuyita buli omu yamuwa mission ye, nti abajja already mu church baba bakyuka dda, tuba tugenze kunona myoyo giri. Nti Bible simanyi naye mbu Bible ina wegambira oba mugende ebweru something like that onaaba ontereezaamu ekintu kino kubeera ndaba bakyakikola nakati. Gundi ategese gwe bayita ow'ensi ogenda gospel bakoze ki n'ekyokubinyalo bigatte wamu because mbasaala kutawanya ng'onnyonnyola ennyimba za gospel ezifuluma ennaku zino. Omanyi oliza olimba lwa gospel n'onoonyamu ekigambo Yesu ne kibula, obanga kiri eyo ku endi naye olinamu kidongo na birala byayimba neŋŋamba gospel nga tosobola kuyimba. Kwanza mmanyi gospel mu luyimba olwa lwa gospel ekigambo Yesu kyekyamba kisinga okubira nga kiwulikika okutumbula enjiri. Ebintu ebyo kiri kituufu basologana ne bano n'emyoyo egyo, then ne kino ekyokuyimba nga gospel linnya Yesu tetuliwulira, Katonda tetuwulira kidongo na kuzina mazina mu video, twatuuka ddi wano? Ekyo kiri mu setting ya sitaani. Buli kintu kyonna nabagambye nti buli kintu kyonna kye tulaba kitandikira mu nsi ya mwoyo. Sitaani mu kufumba kwe era kyali mu kuteekateeka kujungulula abantu okubasangulamu ekifaananyi kya Katonda n'okurecruitinga, kubanga essaawa zino abantu bali ku layini bayitirivu, bali ku layini basimbye layini nga bwe twasimbanga nga tufuna obuugi ku ssomero. Kati bali ku layini bayitirivu bafuna kaadi ya sitaani, bali ku layini bafunye kaadi za sitaani. Bina bagamba nti 666 bajja approving etandise okukola. Gwalaba beera mwegendereze essaawa yonna kajja kuluma kaakabonero. Ate ne Katonda ali mu kulamba abantu be essaawa zino, beera omu ku bagenda okulamba gwatulaba. Ebyaddala bamalayika bali mu kulamba, mwenda boogerako, bali mu kulamba abantu ba Katonda. Bino sitaani tayagala tubyogere, kubanga tujja kuba raising awareness abantu bamanye kyekigenda mu maaso, naye tulina okyogera kubanga tetukuumibwa maje, tukuumibwa Katonda yennyini. Njagala nkukakase gwe wenna alaba lwaki gospel fraternity oba gospel music waffe ajunguuse. Sitaani yeetola, mbagambye nti omuntu omu yasibira gospel bw'ati. Kye bakola n'ekirala batuma n'atajja direct nga ye, ne batumayo omulala akole kolabo naawe gwa avaayo, baagala okuyimbako naawe. Bajja osobola otutegekayo n'akafulu ng'oli awutandika butandisi, ne bajja. Okimanyi nti tuli wano essaawa zino tuteereddwa ku TV tulabibwa. TV ki? Just kyakajja kati wano tuli mu kulabibwa emagombe. Naye njagala nkukakase gwe atulaba, sitaani talina maanyi. Sitaani toyina maanyi, sitaani toyina maanyi. Naye njagala mbakakase mwenna abatulaba, sitaani talina maanyi. Sitaani toyina maanyi, toyina maanyi mu linnya lya Yesu. Toyina maanyi Mukama. Mwenna abatulaba tuli mu kwogera okulaga ebyama ebikwekeddwa mu sitaani bya bukodyokodyo bw'ajja, kubanga ajja yeebuzaabuza. Ye duplicate gye twogera ku original ya Katonda, kati yeeyawula Katonda na kiba kiduplicate. Kati kiduplicate kintu kyonna kikopo, ekikopo kya duplicate kizibu okukitegeera paka ng'okikutteko oba n'okikozesaako n'olyoka omanya nti kino ekintu kiri dupe. Ebiseera ebisinga biba bifaanagana na nnyo naye nga kiduplicate kiyinza n'okuba nga kinyiiya n'okusinga kiri ekiri original. So kyekyo sitaani kyakoze. Njagala nkakase omuntu omu akutte gospel fraternity
nenge kanisa nakuzuukuka naggolokoka eyambe gospel singa Uganda. Njagala mbabuli e Uganda Katonda yagironda va ku by'okuwaaniriza. Uganda Katonda yagironda mu mawanga agagenda okusitula ekitiibwa kya Katonda mu biro bino eby'oluvannyuma. Uganda, in fact omuliro ogusooka okwo akagenda tandikira wano Uganda. Omuliro gulyoke gukwata eri ensi gutandikira wano. Kyova olaba ojja kwewuunya eyo yonna gye muli mwenna abali eyo mwekange ewali amazzi. Buli wooyitanga waliwo amazzi. Ebiseera ebisinga waliyo obugga, waliyo abasamize n'abatasaamu Katonda kitiibwa bakolerako ebintu okamala. Bongere okwambaza obwakabaka wa Sitaani bwambaze babunywesa maanyi busobole okwongera okuyimuka. N'omuliro gwa Sitaani okwongera ogugira. Omuyimbi asobola okukola gundi show n'aleeta omuliro ku show. Omuyimbi asobola okukola gundi n'aleeta omuliro ne mulaba nga ajja akumba akutta omuliro. Abaana abato babayigiriza kwe bali ku gundi eyo nga babayigiriza bakola obubonero. Gwe nga gwe n'osanyuka papa simanya jjajja simanya ani n'owanika okugulu owanika n'otapinga. Buli lw'owanika otapinga. Ebintu by'omwoyo bulina connection. Buli lw'owanika buli lw'okkiriza bwe nkugamba nti wanika emikono okusabire omutima gwo ne gugaana ng'oŋŋaanye ebiseera ebisinga nyinza obutakomako. Naye bwe nkugamba nti weete, waliwo omukyala gwe nagamba nti weete ne yeeta yali like tayagala alina obukalubu ne mugamba mpulira okaluba ne weete. Bwe yeeta n'afuna kye yali ayagala. Ekitegeera kati buli wokkiriza papa n'owanika omukono bw'oti otapinga ku maanyi g'ekizikiza ku Sitaani ku mugongo gwe bw'oti n'olyoka ofuuka Sitaani wewakaawamu. Obufumbo ne butaama, abaana ewaka ebintu ne bitaama, buli kimu n'onywa omwenge. Abantu banywa omwenge naye nga tebagunywa kuba baagala, naye nga yataapinga olunaku lumu lwe yanywako agirasaako n'akonekitinga nagwo. Buli kintu kyonna ekyekinyumo mu maaso ga Katonda kibi. Kyakiteri binyumo. Mu kanisa temuli binyumo. Nga ndaba abakuba ettendo excuse me, kuba ettendo ne bazina ne basanyuka. Ekyo nakyo kiringa kinyumo in its case. Okimanyi nti okutendereza Katonda mulimu. Oyina empeera gy'ofuna ng'otendereza Katonda. Okimanyi okusinza Katonda mulimu. Oyina empeera gy'ofuna olw'okumusinza. Osasulwa. Era abamu bagenda tuuka mu maaso ga Katonda abeeko akantu kamuwa mugambe nti okalaba kano nkakuwadde oba nkongedde ku nguleyo olw'ensonga wansinza. Wakola bwoti, wakola nekiri, wakola nekino. Omuntu omu oba abantu ababiri oba abantu abasatu abalaba oba abantu 1,000 oba abantu omutwalo oba emitwalo emeka abali mu kulaba essaawa zino, njagala mbakakase nti oyinza okwekanga nga gospel fraternity eri mu nkwawa y'omuntu ogwo. Baamuwa mission kusuula. SEGU kalina mweri mu kitundu ekyo mwe muli gospel fraternity yonna. Ekyoto ky'ekikulu mwe kiri. Mwakwatidde gospel. Buli mwana yenna azuukuka mbu kanyimbe gospel mbu simanya bijja kubeera, simanya gijja kukola bwe kiti. Kamba buli esinga gospel ali wala nnyo. Kakati ate obwakabaka bw'omulabe ne bugolokoka nti buli muntu avaayo kasita okunamamu kakatono. Evidiyo eyiseewo. Waliwo n'abayimba ennyimba osobola okuba ng'omumanyi abakajja n'ayimbayo oluyimba, n'ayimba eddoboozi teriri fayini, n'aboggolamu awo n'akwata buli wamu ne batandika okumuyita. Sitaani abambazza effuta okudibya kino eky'obwakatonda. Sitaani abambazza amafuta. N'ekyo ekiseera kanisa ogolokoke bye bimu Katonda byatugamba okuzuukuka. Gwe naawe atanalokoka ogolokoke ozuukuke. Kubanga oyinza okuba weebase obudde ne bukukeerako nga weebase. Osobola okuba n'ettooke lya neighbor mu bitooke obudde ne bukukyako ng'ogikutte bw'oti.
abagenda oyitawo nga bagenda mu nnimiro bagenda kuloopa buli naku waliwo ekiseera bayibuli nawe gamba nti waliwo ekiseera ekyokuzuuku waliwo ekiseera ekyokwebaka waliwo ekiseera ekyokuzuukuka ekyokusiga n'ekyokukungula kati waliwo ekiseera ekyobwebafu kyekiseera tuzuukuke mu biro bino njagala nkubuulire mpulira nnyo nsensinga nnyo mu nsi ey'omwoyo bamalayika ba sitaani bangi tuli nabo wano emyoyo giri mu kwesomba toyinza kikkiriza egiri wano giri mu kwesomba giyita wano giyita wali giyita wano ayogera lwaki ayogera ebyo lwaki giyita wano giyita wali giyita wano nze okujja wano seera bisinga nze ntera okyogera naye nze bwe mba wakola kangeze nga kati nga bwe tuli wano nina okusooka okwenyweza n'okusaba kubanga tatudde ate naawe gwe kennyini ali mu kulaba njagala okwongerako okumanya okw'enjawulo kino tukikola ffenna gwasheyalinga tukikola ffenna gwaweereza ku mukwano gwo n'alaba okumubikkulako akatambaala oba obutiiti omulabye akatambaala kamukoze eki ate kati oyo yateredde oba okitegeera so sitaani ataddemu kinene nnyo waliwo ekibuzo kyombuuziza ku ekyokubeera nga bagendako eri bakime giri emyoyo gitannaba kukyuka because abali mu kyaki olwedde bakyuka dda ebintu bya Katonda bya oda wakugamba nti genda oyogere bwoti kyoyogera bwakugamba nti genda otandika okuyimbirako mu nsi idduka kubanga akuwa abagenda okukuuma ab'enjawulo nga basobola okuziiza ku ki okugeza enkuba ng'ereeta onnyanga erimu kibuyaga totwala ambuleera tejja kukuyamba kitegeeza otuula mu mmotoka oba okutambulirawo enkuba omusana bwe gunaaba gunaayaka nga mutono teweetaaga ambulira weetaaga ki kati oli akusindise yamanyi ekyetaagayo gyakusindise bw'aba takutumye eyo ne woba oyagala nnyo bagenda kukuwamba ekizikiza ky'amaanyi bw'oba oli munafu bakuwamba bakutwala bakuteeka kantu nno katono bwe kati akaddugaza olugoye olweru twambala amakanzu ne tugenda ku mikolo ne tunekaanekana naye nga bwe tutudde mu muti guno ekinyonyi ne kikola akantu katono nnyo buli muntu yenna eriisa alitunula buli akutunuulira yadde onyumye nnyo omusajja nga anyumye naye eriiso lyevuga ligenda kantu kali akantu ako akatono ako kati Katonda waba takulagidde genda kuyimba simanya nze nvuddeyo nnyimba takutumye gamba nti genda ebintu bya Katonda byakutuma waba takutumye togenda weetumiikiriza bakumezze basobola okukumeggera ddala kati njagala otunule ku bantu bonna abazze bayimba gospel mwanoonyerezeeko abaakolako kolabo n'abayimbi b'ensi mubanoonyerezeeko wa gye bali abayimbirako mu nsi eri wa gye bali okitegeera so ebintu by'omwoyo bisukka mu kutegeera kwaffe olw'okuba oyagala ssente bannaye mbabuulira gwe naawe ayimba gospel ali eyo ssente zikoma ssente kantu katono kakoma nze newe mba siinaamu wadde omutwalo yadde 15,000 tekiŋŋaana kusigala nga ntambuza bulamu bwange enkya oba gujja omutwalo gujja oba tegujja gulekeyo newe mba nebbanja obulamu tebulina kutambuliza ku ssente tetulina butambuliza ku kwagala omanyi okwagala kwa ssente kweyongedde ebbugumu ly'obubi litambula wano nawali okwagala kwa ssente kweyongedde nti abantu beeyagala bokka na bokka kati oli waakwata akawumbi ayagala kateeka mu nkwawa ne bakoze nabo ddiirwa abatta bwogo bwomu njagala nkukakase gwe wenna alaba era tambuza obutambi buno
ensi tegenda kutereera, ensi tegenda kukyuka. Naye ffe abali mu nsi kitukakatako okukyuka, ffe abalina okukyuka. Ebizibu bigenda kweyongera. Osobola okuba nga leero oyinayo akakadde mu nnyumba, ekiseera kigenda kutuuka nga toyina yadde omutwalo. Ogenda kukola ki? Twetaaga covering. Olunaku lumu Katonda yali ansomesa, nafuna okwolesebwa. Ngamba Ronnie, gamba abantu bange, ate okuŋŋaana gamba abantu bange, kubanga tuli bantu be. Naawe awuliriza, oli muntu wa Katonda, teweenaabuula. Si buli vidiyo nti olina okugiraba, si buli mupiira nti ogenda ogula, si buli kibanda nti ogenda kiyingiramu, si buli kintu nti kigenda kutwala, si buli concert nti ogenda olabe. Simanya abayimbi, simanya biki. Sigaana bantu kugenda ku byagundi byammwe, naye bino ebiriwo olwaleero bya sitaani. Sitaani ayingidde mu buli kintu kyonna. Omuyimbi akwata essaati n'akola bw'ati, naye ng'akasuka obuwumbi n'obuwumbi bw'emizimu okubambala. Kakati ffe Katonda bakkirizaako okulingizaako akatono eri. Bwe mba wendio nendaba ku vidiyo eyo, nsobola okugamba nti obumese, obubwa, obukoko obuno buyingidde abantu, kubanga Sitaani akozesa nnyo ebifaananyi by'ebisolo ebyo bingi nnyo abukozesa nnyo. Kyova olaba abantu bangi baloota emmese, obwavu ne bujja ewaka. Abantu ne baloota enjuki, simanya nkuyege, eddogo ne lijja ewaka. Ensanafu, obwavu ne bujja. Ngenda kwogera ne ku birooto, ngenda kanzire ku kyakawuula, waliwo omuzimu gw'akawuula. Naku lumu mba nyimiridde waka, nakyogerako the other time naye saakirambulula bulungi. Ndaba omwana omulenzi, gwe wenna ali eyo nga weematiza, ng'oli eyo weematiza, weekukuma mu kasengeko bakola ki? Obeera mu kisenge kyo n'okola by'okola ne weesanyusaamu. Bayinza obutakitegeera ne kiggwa, weggalira mu kasengeko gwe n'okyemalira. Bategeera waliwo emyoyo Jezeberi bempita abaana be, ebyana eby'obuwala n'ebyana eby'obulenzi byaweereza. Bw'osalawo bw'oti n'okwata mu kifuba kyo gwe omwana omuwala otandika okwetigaatiga wenna nga gutuuse, awo bakwata ne bakukolera like n'ofuna ne bakugatta empeta n'omwoyo ogwo. Nalaba omulenzi yali ayimiridde we nali nyimiridde, naye ndaba omulenzi sayidi emu ng'ayimiridde mu kwolesebwa live. Ngenda okumulaba nga akutte mwana mukulu we, atandise okwekolaakola ebintu ebiri fani. Abali mu kukola ebintu ebiri fani, omusambu omukazi ne gujja nga gwambadde ekigundi ky'engege, gwajjira mu fomate ya musota nga gwetoololayo guti. Ne gujja omulenzi wano gye yakoma okuyiwa fields ziri nga zitonnya mu kamwa ka mukazi ono ng'agulembese. Bino bye biri mu nsi y'omwoyo gw'alaba, weematiza tomanyi, naye ng'omusambwa guli mu kukunywa, naye ate nkubuulira togenda kufuna mirembe. Ne bw'oba na bizinensi ejja kkubwa eveewo, tojja kuwasa mukazi oba tojja kufumbirwa, ogenda funa ebizimba mu mbuto bikuzaalamu abaana. Ensi y'omwoyo eringa ensi ey'omubiri, newankubadde biri bikole bweri, bino ebyetulaba bikole bweri, nga bw'olaba nti omuntu abeera mbufumbo ne mukazi we, ebintu ebyo byegatta n'abantu. Ogenda okulya abamu balina n'obubonero, awulira nga omuntu amukwatako ku kisambi. Abamu bakeera ku makyanga fields zaayiise, abalala akeera ku makyanga asuza ayambadde engoye nga talina mu lugoye na lumu. Ina agamba ani yannyambudde? Abo abaloota bamaama baabwe bataata baabwe babakozesa, gwe n'okigumira n'ogamba nti taata, naye nga kyatandika mu kwematiza. Akaggi akaggula yasamba akaggi nga yeematiza gye yali ali. Okwematiza kibi, kiconnectinga direct ku magombe.
kiconnectinga direct ku Jezebeli direct mu mazzi gyafugira nti akuwasisa omusambwa. Ate emisambwa girimu ebika, waliwo abalina bukopolo, waliwo obumeeja, waliwo kati bakutunuulira nga ono yeetaaga lya meeja, n'olwana n'oguntu n'obonabona n'oguntu, naye nga oli ku libizzi, oli ku nte, oli ku mbwa. Abantu beegatta na mbwa nezambala ebifaananyi. Sitaani kyakola ayambala ekifaananyi ky'omuntu. Gwe nolaba omulenzi yali ex wo nga mwagalana, gwolaba mulenzi ye yali ex wange, naye ate yali mulungi nnyo, ebintu biri yali mulungi. Kati najja mu kirooto n'atandika okukozesanga nga tomanyi, naye nga kyatandikira wali mu kwekozesa gwe wekka wekka. Bano bankwata smartphone, ndi mu nnyumba nzekka, ngenze ntandise okukebera ku pornography, ebyo ebifaananyi by'obukaba ne videos. Omuzimu guli gujja ne gutuula mu maaso go nga guleeza obwerere bwagwo kwongera okusiriwaza, n'osiriwalira ddala nga buli kawungeezi olina okugenda okukola ekyo. Era gujja singa Katonda akuyamba n'akubikkulira ekikwereezeemu kimale kinywe fields zino, gw'oyinza ozirabakaawo n'ozirabawo, naye njagala nkubuulire kinywa. Ng'omuntu asobola okubeeraawo ne baga omwana bamutaddeko eccupa z'amazzi, amazzi simanya ez'omusaayi, omusaayi guggwamu buggwi, ki ekiba kigunywa? Wabawo omwoyo ogutaapinga mu musaayi nga guli invisible nga teri agulaba ne gunywa omusaayi. Kati ne fields zaffe ezo bazinywa nga tolaba oba totegedde, osobola obutabidaba. Njagala nkukakase gwe wenna eyeematiza obufumbo tebujja kunywera, bugenda kugwa, kubanga oli mu ndagaano n'omusambwa oba gutambulira mu bisolo ebiri fane. Omuntu abeerawo nga bamuwasisa akakoko, ye yeematiza n'awulira essanyu, n'awulira emirembe, n'agamba kino ebirwadde ng'ali kakoko. Oli kuliwuuta, oli ku ngege. Ebintu bya sitaani biri fane, mujja kutuukayo mujja kulaba. Ebintu bya sitaani biri fane. Wegalira mu nnyumba oli wekka, olinako obuddata bwo obw'ebitaano, n'odda mu kusimu yo n'okola by'okoze ng'oli ku kakoko, ng'oli ku sitaani ebintu Ronnie onzise. Okay, abebala okubanga mulaba Unique Media channel. No message nyizo bansese because ebimu bisesa nete kitegeeza nti mba mbisekeredde emu bisesa. Just imagine ng'oli mu nnyumba yo, in fact olina musajja wa bbeeyi, w'ofuluma ebweru oyambala essuuti, buli omu n'akutya, naye nga mu nju yo ogenda n'okola by'okoze naye ng'oli ku kakoko, ng'oli ku mbizzi. Kwa Ronnie aŋŋambye sitaani atambulira nnyo mu bintu ebyo kukangakanga. Ate n'ebintu ebyo olumu ne mu nsi eno eya bulijjo abakkiririza ennyo mu bintu ebyo. Era nga olaba ennyambala yaabwe yakukangakanga, bambala ebintu, nayambala ekiganduula nekikoma eri, sima n'akwata kintu kiringa mpologoma, byakangakanga. So twebeereremu. Naye nga we nagambye nti eno message tusobola gitambuza n'ennyikira mu bantu nga tukwataganye bulungi. Nze Sami nyinza oba nkola kyensobola, ne Ronnie n'akola kyasobodde, but gwoba oli eyo ng'owulira osobola okutuyambako message eno okutuuka ewala, okutuuka oba oli awo nze Sami ne Ronnie gye tutasobola kugituusa, tukwaniriza jangu tukwatire wamu. TVs, radios, byonna tukwaniriza okulaba oba osobola okuwa Ronnie space. Yes, kanjite space. Excuse me, space oba osobola okumuyambako, tukwaniriza nkubire essimu, tujja kuba tujja. Tujja kuba tujja. Message eno ebeeko gyetuuka oba oli ajja kubaako gweyamba. Kati ng'omukyalo oyo ow'obutiiti yayambiddwa, wanzama waliyo n'abaala bangi mu comments mbalaba n'agamba nyambiddwa, nyina akatabo, am noting. Sami omukulu akomawo ddi. So byonna osobola okukuba kweza ennamba
namba waliwo enamba kyemanya oba video zino waliwo enamba ejjaawo osobola kunoonyako ku WhatsApp kuliko neya Airtel osobola okukuba ne tulaba nga tufuna engeri gye tutambuzaamu message eno. Tubadde ku kintu kya kwematiza nti Mukama n'akuyamba n'otunulayokko olitegeera n'ennyumba ojja kutya okuddamu ogisulamu. Ebyaddala abantu ebintu ebibeebakako bisolosolo sitaani ayambala ali mu bifaananyi ebyo ebintu ebyo emyoyo gye obwoyo bwe buli mu bifaananyi ebyo weebityo abantu emiso tagibeebakako